kambuze kone kabulazi kiri kitusanyusiza okulaba nti omulamuzi akkiriza neweeyimirirwa. Yes, omulamuzi final atugambye oyimiriddwa era naffe kitusanyusiza nnyo nga ffenna amalufa online television flashlight tufunye ekisa era essala zaffe tuzazikoze bulungi oyimiriddwa nankwadde tusabye akakadde kamu akaliwo kaaki era tujja kafuna era oveeyo ensi ekusabidde almost mwaza mulamba the whole world ekusabidde era ffe bana flash amwe n'abali ku online omukulu ono mububuuzeko mu ngeri emu oba endala bakubuzeeko manyi tebanzijukira bulungi because bali nina engule yange naye banzijjako engule yange ali nina engule yange nga natuzibwa ku Namulonde emyaka 17 emabega kyentegeeza mbadde ne dreadlocks nga nazikuza emyaka 17 naye nga bw'omanyi amateeka g'ekkomera n'ebifaananamu ebityo bwentyo engule yange bagijjako naye tekyamenya mutima kubanga omutima gunagusigaza bakusalako enviri ye bazisalako bazisalako wadde enviri bazitwala naye obulamu bwasigala era kibadde kisaanidde omulamuzi okusalawo nga bwasazeewo era nange kinsanyusizza nnyo kyekiseera kino entuufu nfulume wabweru nsisinkane abaagalwa bange bonna mikwano gyange abambeereddewo bannamawulire mukozi omulimu gw'amaanyi nnyo ne mumanyisa eggwanga ku nsonga eno naye njagala okutegeeza abantu nti oba kangitwalengawo bulungi yenna yenna ali eyo gwe kitwale nti ojja kusibwako kubanga singa basiba omuntu alingaze atalina musango kitegeeza naawe teweeyibaala naawe basobola okujja ne bakusiba era mu nsonga y'emu bwenti bweŋŋamba nti bwe kiba nti omulimu gwange gwenkola ogw'okusomesa n'okutunga bwe kiba nti gumenya mateeka therefore I choose to be a criminal era nsaba they put me in prison era y'ensonga lwaki bwe nfuluma wano njagala kuyambako gavumenti nzigulewo prisons ez'enjawulo mu ghettos prison nze nkinyonnyola bulala okusinziira bo we bakinyonnyola kubanga bwe nabadde mu kkomera ndabye ebintu bingi abavubuka abarasita bangi nnyo basibibwa kati n'olw'ensonga eyo bwe nva wano kyensookerako njagala nyambeko gavumenti kubanga omujjuzo mungi nnyo mu makomera njagala zirewo prisons kinayise put rastas in schools of nurturing prison bwenkyo bwenkinyonnyola nti abarasta fenna mu geto ez'enjawulo nga bwe ndi musomesa ate nga ndi design ate mu musango balaze nti bumenyi bw'amateeka it's a criminal offense because lwakidefine oluvannyuma lwokubeera nti na designinga overall y'omukulembeze emyufu eyanyuma ennyo enane kala z'eggwanga n'atuukibwa okubeera nti bagutaddeko ng'omusango n'okubeera nti banteekako omusango gw'okudesigninga ebyefaananyiriza ebyabakuumaddembe n'okubeera nti mbadde nkola ne uniform za people power ate era nga si kituufu so kiba kitegeeza nti guno gufuuse musango okubeera nti omulimu gw'olina nagwo gusobola okufuukira omusango so ekyo ensonga lwaki ngenda kuggulawo prison kyebayita put rastas in schools of nurturing ffe tugende nga tusiiba mu makomera nga tumanyi nti tuli bamenyi b'amateeka kubanga era mbadde mu prison omusango gwe banteekako ogutali mutuufu kubanga nze I design costumes not uniforms omusango gwe banteekako nti mbadde ndizayininga byambalo by'abakuumaddembe tekibadde kituufu naye ate bwe mbadde mu kkomera mbadde nkola uniforms z'abasirikale aba prison meaning that ndoza banziga eri nsobola okumenya omusango mu butongole mugunda w'ekkomera kyoliko obadde already oba designing already mbadde designing ebyambalo byabwe era basanyufu nnyo era abasinga babadde tebaagala nzireyo kubanga babadde bakyusiza ekifaananyi nga they really look at kati awo wenyini njagala okutwala omukisa guno nsabe president nti afune abawabuzi abatuufu abamuwa ekituufu kubanga singa yali afunye abawabuzi oba abamuwa amagezi abatuufu si bano bannakigwanyizi nga bwomanyi industry ya entertainment erimu enkokola nnyingi nnyo nti abamu gye bali naye bobanoonya kwekusa oba oli awo ng'abamu ndoza bapaako obujulizi nti nga bagamba nti omukulembeze w'abantu Bobi Wine omuggyako Latif oba omumenye ebimu ku biyungo bye naye ekyo
sibwa ekitabo kiri. So n'olw'ensonga eyo njagala okutwala omukisa guno okusaba omukulembeze w'eggwanga kubanga yali andabyeko nga nyambadde ebyambalo by'amagye ng'akwata vidiyo one of the fashion weeks in 2005 era n'alagira amagye banzirize kamera yange gye nali nkwatisa. N'ekyokubiri omukulembeze w'eggwanga bwe yali alambula emidaala gyaffe yasiima yasiima tona okumugyayo naye nga anytime eddoboozi ajjadyongerako nga tuli babweru court session ekyagenda mu maaso talina ku making a lot of noise, so ayogera softly is kindly mutukkiriza. So yasiima yali alambula emidaala gyaffe abaali boolesa mu fashion week ya 2005 nga twali ku Garden City, n'asiima n'alonda enkofiira ze yalaba ezaali zimusanyusiza nga nze nali nzidizayinize. Ekitegeeza nti omulimu guno sigukola mu bumenyi bw'amateeka wabula ngezaako ngukola lwa kuzimba ggwanga lyange n'okubeera nti ngezaako okuyambako okukendeeza ebbula ly'emirimu amongst the youth ne mu bakyala. Naye nga at Latif Academy we teach interested learners and fashion lovers. Kale n'olw'ensonga eyo njagala okukubiriza omukulembeze w'eggwanga atutegeere ki kye tukola, n'olw'ensonga eyo atuwagire bateekewo investigation nga bakozesa intelligence. Omuntu bwe bagamba nti gundi alina emmundu tova eri n'omukwata bukwasi wabula olina okumunoonyerezaako oba okiwulira. Omuntu olina okumunoonyerezaako n'ofuna obukakafu obutuufu ngeri ki byagikozesaamu bibwagikozesa nga kikyagikozesa kugamba ngezaako okuwa tips on how to do an investigation nga tovudde ng'eggwanga wawulidde obuwulizi mu ggwanga Latifu adivayininga Bobi Wine bw'onoova eri n'ojja nga mukwata bukwasi. Kati buno obubaka njagala obuweereza obwo oba oli awo nakigwanyiza oba oyo olw'ensaalo ayinza okugamba nti nno omulimu gwange gumunyiiza oba alaba mulungi nnyo nga gwegwanyiza nti pepa mtukize kansu kanzi yako itavyo ku kansu agenda kusimbula but will be proceedings. So, ladies and gentlemen, we are on Flashlight. We are going to have a word from our Council General Secretary and apparently on what the proceedings of the court. So, apparently, let's be waiting for what is going to be telling us and the advice. Council, tubulire ko okusinziira ku musango obaka final okusinza ku ssalawo ka kooti ekyekoze then n'omusango gavunanibwa omuwaabiro. Tuli basanyufu nti olunaku lwaleero Uganda waffe Latif Madoye bamuwadde bail era ffe nga National Unity Platform tuli basanyufu, naye kye tutali basanyufu ku kyo kyekyokuba nti amaze ebbanga gwanvu nnyo mukomera, amaze ebbanga erisukka mu mwezi mulamba ate ng'ekibadde kimutweseza mu komera tekiri mu makulu. Ono just okuba nti adizayininga byambalo bya president waffe n'abantu abalala tekyamukwasa ensi yonna ekimanyi. So omusango guno gubadde gwa byabufuzi nga tegulinaasa n'akamu atol. Ebyembi nga bamulaba bamusalako enviiri ze ne bamuinconveniencinga nnyo ebintu ne babitwala ne babijja ku mulimu n'ebirala. So okwekunyigirizibwa ogenda maaso mu ggwanga lyaffe. Bino byonna babikola kubanga baba baagala kutiisatiisa n'okugezaako making sure nti abantu abalala tebavaayo. Bakimanyi nti abantu nga Latif bwe babeera eyo nga bakola engoye zino badesigninga engoye zetwambala naki baba bakimanyi bulungi nti eggwanga lyonna mu katawuni ogenda kusangayo omuntu azikola nga bwe kibadde. So baba bakikola nga bamanyi nti bwe bakwata Latif abalala bajja kutya babiveeko. So obuzibu bwe tulina life tujja genda mu maaso n'okwambala ebyambalo byaffe kubanga tekimenya mateeka. So,